Babindeeba ba trending since yesterday fana bino nga byakafuluma ba trending abantu basharinga naye mwana wattu wentuuse mu comment section nenga ate tukisussa nnyo tuuse mu comment section ne bagamba ate Sekawere ensonga teyazikuttemu nga Nakawere ali lubuto nengamba abannanga ate awo tetunnatuukawo nedda bannayuganda ebisinga byonna tubikoze naye ekyawano tetunnatuukawo nengamba no tukikomye ekyo tukireke ekyo gamba mu Mrs. Bindeeba ali lubuto nedda soka nedda temutuvuga speed already mutuvuze emala ate mu kutuvuga speed mwaga mutwongeremu ne speed evuge speed ekyo mukireke n'ekirala abantu basinze okubeera nga benyumiriza mu Mrs. Bindeeba kwe kubeera nga ye ng'omuntu yavaayo n'alaga olubuto lwe process by process so ekyo kiwadde abantu vibe oba obuvumu oba okugamba munere olaba ye Mrs. Bindeeba yavaayo n'alaga olubuto lwe kati abantu balekerawo okwasamira ku ani Phoebe kuba alaga olubuto omwana wa Phoebe bino tabyagala omwana wa Phoebe bino byayagala omwana wa Phoebe nkugambye omwana wa Phoebe asimye mbakolera story eno nera omwana wa Phoebe SMX Media ajagala nnyo omwana wa Phoebe bambi agambye mu subscribing ano ku SMX Media kwanga omwana wa Phoebe byatayagala bibeera bigenda munyiiza ebyo ebyo subscribing nga nera omwana wa Phoebe antegeeza nangamba nti neera bambi mwebale nnyo nyini ddala mwaba subscribing edda kubanga kati latest hashtag eriwo ya mwana wa Phoebe oba mwana wa Phoebe omwana trendinze tanana kubeera nga afuluma naye okusinzira nti Mrs. Bindeeba she's living a happy marriage yes joyinza okubeera nga ogira zezimu ku couples ezi inspiring abannayuganda bali mu ggwanga erya Uganda obalaba nga bakolawe batyo naawe mu mutima ogamba owaaye kale nange nandibadde bwentyo naye obuzibu buliwo boyfriend wange ali bino obuzibu obuliwo bba wange ali bino obuzibu obuliwo bba wange ali kino obuzibu obuliwo bba wange mumpi kati ebyo njogedde byaki mundeke ngende SMX Media I sign out.